otandise na kayimba olumyani ate numyani kupika oluko mpakonde nenogera okumpaaka mu nkaga nzoba nina entondo tonsaba nenkuwa oyagala mumeka nti bona linda Museveni abakutte kale mpakomba ngonze anti manyi obuzibu bwange buli gwe tukaga ayagala okwogera nange ng'akamwa katakusenga kugamba soka wengayo refresh ogamba otya sigamba nkugambirawo soka wengayo abajja abantu banoonya ggwe ekyabaddeyo ekituufu lwaki nange nina ebizibu omusajja mukubi esimu tankwata toneeraliikiriza yaggaseeko omwami mukubira essimu tavuba takwata essimu banga afunyeyo kashuwa ebweru erabika bulabika amukubira emirundi ebiri naye bwenzirako meseji yokusatu genda mugamba tukite abakazi abayobera ku ssimu babawulikika nze nno katonda mutukite tonyombesanga naye nakala lumidde mu Uganda kyali okuwanikira ku bigere empewo n'enfuuwa onaamaliza okukola ebintu byo nga tukola mbadde nonjogerako ne Fred Enanga ngawagamba ki tugenda kutwala Abdel Skin Campings Drug misuse is too much enjaga yamuleetedde okukola violence esusa obungi nga tulaba kyabaddewo jjo gwaŋŋamba nalabye butambi naye gwenziramu owulira nga mutamanija wali emikina ajja kumulira contract gitwasayininga okikakyali misikinaffe ekyatugadde nsobola naye nja okumuku akama munnange endere yabaddewo ati emisikini ng'agenda ewa Bajjo gyakodde emakinde agunda emizigo gyalina newoshingipe kati bwe yatuuse kuba nze gundi enanga badaze footage wagenze ne bakuwa akatambi badaze footage kyayingidde kyasanze emmotoka ya Bajjo epakingi n'atandika ogiku yavudde ku kyo gikoona oba Bajjo amunyigiriza nnyo omusango gwa katsi emisikini njagala eggwanga lifune we limuwolereza tolina wosobola wolereza muntu jjukira ekizimbe kikofotigondi CCTV kati oba engali gye kitalina magezi bwe kiri kizigalirawo olijjo kyabadde tekisusuubira so bwe yatuuse ng'ayingira kibajjo kyabadde mu ofiisi yakimanyi tawalinawo ofiisi era nga nammwe bibasobola kati tusobola okugamba nti bambi yakoze ensobi naye nadda emabega ogwoko yagikonye emirundi adde esatu nadda mulimu akoona ogumunoga akikonye mu bukyamu nadda emabega naddamu n'akoona nadda emabega naddamu n'akoona eyo sayini ya violence yes ono omwana kino ekintu otandise na kayimba fresh breathness we eat olumyani ate numyani kupika ow'olukulu mpaako ndye naye nogera okumpaaka mu nkaga nzoba nina entondo oyagala bumeka bulijjo tonsaba nenkuwa oyagala bumeka nti yogera bona linda Museveni ave ku ntebe ogwo kale mpakompa wakamu ngonze anti manyi obuzibu bwange buli gwe ntukaga ayagala okwogera nange ng'akamwa katabuse nga mugamba soka weegaayo nziri refresh ogamba otya sigamba nkugambirawo soka weegaayo nzirira abajja abantu banoonya ggwe ekyabaddeyo ekituufu lwaki nange nina ebizibu omusajja mukubira essimu tankwata toneeraliikiriza yaggaseeko omwami mukubira essimu tavuba takwata ssimu andibanga afunyeyo kashuwa ebweru erabika bulabika kamukubira emirundi ebiri naye bwenzirako meseji yokusatu genda mugamba tukite n'abakazi abayobera ku ssimu babawulikika bati nze nno katonda mutukite tonyombesanga naye nakala lumidde mu Uganda kyali okwanikira ku bigere empewo n'enfuuwa onaamaliza okukola ebintu byo nga tukola mbadde nonjogerako ne Fred Enanga ngawagamba ki tugenda kutwala Abdel Skin Campings Drug misuse is too much enjaga yamuleetedde okukola ebyo yes
violence esusse obungi nga tulaba kyabaddewo jjo gwe ŋŋamba nalabye butambi naye gwenziramu owulira nga mpita manija wa Alien Skin ajja kumbulira contract gye twasayininga ojjukira kya Alien Skin naffe ekyatugatta tansobola naye nja kumukuba antama munnange embeera eyabaddewo ejjo Alien Skin ng'agenda ewa Bajjo Bajjo gyakolera emakinde gundi emisigo gyalina ne watching be kati bwe yatuuse kuba nze gundi enanga bandaze footage waganze ne bakuwa akatambi bandaze footage kyayingidde kyasanze emmotoka ya Bajjo eparkings n'atandika ogikuuna yavudde ku kyo gikoona oba Bajjo amunyigiriza nnyo nedda moze kati Alien Skin njagala eggwanga lifune we limuwolereza tolina wosobola wolereza muntu jjukira ekizimbe ekyo kiriko gundi CCTV kati obenga gye kitalina magezi bwe kiri nsigalirawo olujjo kyabadde tekisusuubira so bwe yatuuse n'ayingira Bajjo kyabadde mu ofiisi yakyo manyi kyawalinawo ofiisi ye ng'ako n'emmotoka ya Bajjo omulundi ogusooka kati tusobola okugamba nti bambi yakoze ensobi naye nadda emabega ogwokubiri yagikonya emirundi gyadde esatu nadda mulimu akoona ogumunoga agikonye mu bukyamu nadda emabega naddamu n'akoona nadda emabega naddamu n'akoona eyo sayini ya violence yes ono omwana kino ekintu kigendako maddi Alien Skin yakakuba abantu abasusse mu bataano yasooka n'akuba abaana ku kivulu n'akuba promota Masiko n'akuba Palaso n'akuba kano ka ani MC Kati Palaso yamukuba era byonna be banoonya entalo lwakuba basanga oli yakolamu naye n'akuba MC ne bayola MC Kati kwegamba abaana be baliwo creating a fujjo baliwo creating a violence naye amaaso tugatadde ku gavumenti ani akozesa ali tugatadde gavumenti kuba tosobola kuŋŋamba manye nebba Abitex yamuteekayo omusango ku poliisi lwakugira enkwacho festival n'etajja bateekayo emisango the police does not take the action tebateekinga action naye nze nayogedde n'abantu abali e Bulaaya tugenda funa bwe baba poliisi yawaneeremereza tugenda kiyingizaamu UN yes violence esusse kati singa yamusse kati bano ngenzo olaba abantu abamu wabula mulimu abakazi abamu nga si basiru nalabye anti kadduuka abakazi abasiru be nalabye ku TikTok waliwo oyo simanya anti kadduuka abasajja babateeka mu biyumba balabisa na kando amasanyalaze wegagenda ku makando ne beekwata n'emikono ereme zikira nga bavaayo bali mugamba Bajjo lwaki Bajjo bwatambuka ne pepa abadde ayagala atambule ambuze ono yamulumbi lwaki ekintu kye tebakikondeminga nnyo senga yamutemeredde mu motoka ogerera Bajjo nti lwaki atambula ne pepa spray lwaki oyogerera Bajjo lwaki tebalaba nsobi y'ono omwana ye yalumbye oli oshegera singa Bajjo yalumbye n'akola ebyo tetwandibadde mabegawe ninzoba Bajjo mukwano gwange naye nze amazima gaba mazima oshegera oli ye yalumbye n'akuba munne nayagala bakube Bajjo kati Bajjo self defense nze nange nzondaba bano nendaba nga baagala kunnemezaamu ninnya emmotoka yange naye njikuma omuliro kati njagala ojje obadde okumye njagala ojje maama nnyabo nkukoona self defense kati Bajjo nina ne gwe nalabye ali ku TV bannange ne TV ze Uganda nazo siwa abakozi emirimu ng'ali mu kondeminga Bajjo kiyakoze kikyamu Bajjo state mwana wa state sima abakolera gavumenti obadde oyagala akolera ki omuntu wa bulijjo tasobola ku accessinga spray obadde oyagala bavudde ku kirali enkye yakoze ekyokutomera nti yatomedde emmotoka yooni singa yabaddemu n'amutta Bajjo bwe yavuddeyo ate ne baagala omukuba kati Bajjo yabadde ayinakola atya ate nga be bamulumbye bino ebiwala bya ku TikTok ebikazi by'oku TikTok ebyadiba ebyafuna obwana obuto ne bibuwasa waliwo n'ekikazi nalabye ekikulu kizibu nkuwemula naye nga ali mu kondeminga nti Bajjo mubi nnyo yasingayo obulyotambula ne pepa spray ku dirugi kati pepa spray yakozesezaawa Alien byebakufuuyidde nti bwe yafulumye abamaze okukona emmotoka ya Bajjo gye emirundi emingi balaba ekiri ebweru bafuluma balaba ani akoona emmotoka ye bagenda olaba kino ekizezengere kyakuno okitegeera bakisanga nga ono nvubuka owa butinti oyo gwe basibye naye bakubye omukulu empi
naye golaba nti bakubye omukubu empi naye babadde bagenda mwokyeza emakindi babadde bagenda mwokyeza emakindi abannayuganda si basiru balabi yakuyetinza olutalo oli bwe yavuddeyo alaba bakona emmotoka ye agayayigali eni gava mu motoka gagala kuba Bajjo bakulira mu society ki bano abantu tetukyabeetaaga mu society bamukwate bwe batali mentally stable bakitwale bakisibe oba bakitwale mu rehab bantu bameka wagenda okunyigirizibwa tumwagala poliisi yagala sooka kulaba mulambo guguddaalo nti aliyeni yamutuze eryoke taking action we baba bwe yafulumye nga baagala omukuba kati Bajjo kye yakoze self defense na paper spray omuntu yenna mu nsawo yo oba olina obba mu mmotoka yo bawwa olina obbeerawo ekintu kyonna eno media yafuuka yabazimu okitegera Bajjo bwe yavuddeyo yedefendinga n'abasprayinga kati ate kyekifuuse talk of the topic nengenda olaba bukedde ku makya Alien Skin bageze Amunonya ewe nga yabuzeeyo jukira bakutteko omu Alien Skin ekidduka kyafunye boda nekigenda mbuuza lwaki Alien tebamukwatidde awo babadde bamukutte n'abaddukako abapoliisi ababaddewo ate munnange poliisi y'emakindi bambi muli basiru nagenza okola waleesa kwenda okwata Alien Skin nga muliko kikazi eky'ebbino neŋŋamba bannange wekikola bwekiti kitya n'okutya bamubanga muyina banaye mukole ng'abazungu kyovola ba Uganda tukyali third world country bakiba tulinayo n'ekigambo fourth world country batongereko tubeereeyo tosobola kuŋŋamba nti omukazi azze okukwata drug dealer kila imagine ne bagwereza omukazi omukazi akwata bakazi banne omusajja n'akwata basajja banne oba Alien Skin alina gwakulira gwe tutamanyi ekyo kituufu naye tugenda mumanya kuba kati obwedda ampulira kubanga we batakwata Alien Skin tugenda eno ensonga ngenda kugyongerayo tebikomawa tukoye violence mu Uganda namulabye ng'ali alina interview gye yabaddeko ng'agamba mbu yabadde sitanti era yekibanda ne bambuuza singa bakubye amasasi nga kibanda afa anti ekiwulira yedda ali mu kumanyira bumanyizi olaba bye bakola bibi yabadde sitanti kuki yewe yagamba okone emmotoka ya munne okone emmotoka ya munne ono omwana alina ekintu ekimuwaga naye tugenda kunoonya ekintu ekiwaga Alien Skin akubilla tugenda kukinoonya ffe tukola society y'abantu bahooligans kisiru yawunya yamanyira abantu kikoloza n'okukoloza sijja katemamu ako jangola kumuyimbira keko jandize n'abuuza ku bantu keko obuzibu obuliwo yagenda ebweru bamugamba kola n'agaana okukola balina gye yagenda mugenda yamutwalayo omulabye keko yennyini omulabe wuuli keko mumulabye azze tubuuzaako naye kati waki oganye tumuteeke mu interview Travis soko je akusaba ssente bambi no naye agufudde muze buli wakulaba akusaba gwaba wa ate ono ali mu mmotoka ye bambi naye mugamba amu ebirevu obadde okyanga bakuba nazeemu okulaba ka vidiyo akalala ng'ate alumba Bobi Wine anti kyekyo kyenkugamba kati n'ebyokwogera takyabirina ngenze laba ka vidiyo ku makya ng'agamba Bobi Wine bayagala okwegatta mu struggle atunde byalina ajjeyo yegatte mu struggle Alien Skin ye atunze Bobi Wine mu pictures zeewa ajjiddemuwa nedda kale talina Alien waatunze naye kyembuuza Bobi Wine abadde akoze ekyo mumuteeka mu lutalo lwaki tamaliriza ebibye anti kati Alien agamba bw'aba Nuupu be bamuvuma ate Nuupu gundi ajokolera ngalo oyo musiru atasobola nakusayininga bamugamba osayininga asaba bwino n'ateeka ku lupapula ekisooka Alien Skin kyayagala ayagala Bobi Wine yamuddemu of which Bobi Wine nze mbabalayirira tasobola kuddamu Alien Skin Bobi Wine talina budde bwa Alien Skin mwekimulayika kyemutamanyi naye yalowooza agenda muddamu abuuze babagundi balonadi mayinjo bayabaddamu Bobi Wine kati alowooleza ggwanga ddamba abakyala bagenda kufa bazaala agenda obajjanjaba agenda bafulumira basawo abazungu nawulidde ayagala leeta byuma byaba premature
Abireti. Abikuze ebyana bye bajjemu. Nedda si be bajjemu mulimu abaana be basala nga tebannatuuka toyogera bingi kubanza embeera eyo ngimanyi. Ate njogedde ki naawo ntiisa tiisa. Ati tekugamba. Alien Skin omulimu gwe gwakulwanisa Bobi Wine. Naye ebintu ebimu omuntu nga Katonda yamuteekako amafuta nze nkubuulira. Omukoona n'asigalawo. Kati Alien Skin akedde ku makya yavumye Bajjo bakoze entalo zaabwe ayagala kutta Bajjo. Bajjo yateeka ddayo emisango egi. 3 ogusooka. Attempted murder. Harassment. Yakoledde wa murder. Kati singa yabadde mu mmotoka. Eyo attempted murder. Endala harassment. Endala malicious damage. Jinyonyola emisango egyo. Harassment. Attempted murder. Kwa kugezaako okutta omuntu. Let's assume Bajjo yabadde mu mmotoka. Yabadde tebamutidde mu mmotoka. Ekyokubiri harassment bwe yafulumye babadde baagala kukola ki? Kumukuba. Ekya damage temwalabye gundi y'emmotoka ye yagikoonye. Ffe tugenda kukola buli kimu Alien Skin oba tamusiba tugenda biyingizaamu ebitongole byebweru ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Oba Alien Skin alina omunene kuba kati olaba omubbi w'enkoko obba nkoko ne bakunoonya buli wamu n'obeera ku poliisi noona Alien Skin eyalumbye nga yagala nakugira muntu talina gyate tulinayo tumulaba. Ate abasinga omusawo nga bakusalira Bajjo yakoze bubi. Senga ye gwe batomeredde emmotoka be bavaayo ne boogera ebyo naye bw'oba oli mugezi mpozi abamu bannyabo tebaabayonsa kirabika naye omuntu nga wayonkako ne bw'oba wanya mata ga ndogoyi oli yalumbye ono nze bw'onnumba mu territory yange nsobola okukukuba because oba weetaasa oli eyalumbye Bajjo kwata paper spray yabalumbye yabasanze bali mukulya n'abafuuyira awo nandimunenyeza naye beebaze wakolera bali beebawakudde olutalo yabadde zekola ki ewa Bajjo koza mmotoka ye abadde awoka ye washing bay ebbanga limaze nga tunyumya ne Bajjo nali ngenze ddi ku washing bay ani kati abamu bagamba yagenze kunoonya ntalo wulira mbu banyigiriza nnyo Alien Skin naye kyamususeeko kuba nalabye omukazi omu ono gwe wagamba nga naye awuliriza ng'agamba Bajjo yakoze bubi Bajjo balwana bakola biki ne ngamba Bajjo olutalo lw'ebigambo ate oluyingizaamu bigundi nawuliddemu omuntu owabulijjo tasobola ku accessinga eyo spray ezo ze batunda mu gundi muli basiru ekisembayo ekisooka mu Uganda ne baba tebazitundamu abantu ffe abatravelinga osobola okugenda mu mall n'ojjayo paper spray nze nga njirira ndi wa gavumenti ntoyiri ebintu ebimu abantu abaana byokwekuuma kati mbu abatya ne paper spray basiru tebamanyi nti ne mu Uganda waliyo gye ziri naye kati kambuuze senga Bajjo yazze n'atomera Alien Skin bandiyogedde ki kuba era bandigambye mu Bajjo ye mubi naye ekintu ekyo Alien Skin kye yakoze era buli muntu awolereza Alien Skin oli musiru toyina magezi olinga mezaani y'embizi olinga n'ebitundu by'ekyama bya 10 bifaanana biti ebyo kosa n'ebyasefuka binene nabiraba bagamba abyambaza stocks ne bigejja mbu ne byewuuba ng'osobola n'okwewuuba ng'ekyesuubo layira n'abaana b'e Kampala bannaye balina ebigambo mbasobola okwesuuba ng'ekyesuubo nyongeraako nange ndyeko kali kaweddemu waliwo buno bwe balya nga tebuvaamu bawunya kamwe waggulu abantu banneefasa nnyo ate ono tawunya bawunya akama ayambala masiki nyongeraako nange empisa yiseeko ngenda kuba oba wakatuuka olina jjanga kwasasamulondooza poliisi yandivuddeyo neekola ku muntu ono naye kati sibambi avayo nagaya poliisi mutavaayo mujja kulaba omuntu omu ng'afa wakiri ono omwana kati asusse agufudde muze kasi tokolanga ekintu era ffe twakulanga nokola ekintu ensobi muzadde esooka n'atakkuba ey'okubiri awo ofuuka muzibu naye omuntu yenna Alien Skin baakubyawo bonna bamasiko masikali nawe yankubirako byamabega nga neyapaasi tebinnajja nga yamukubye mbu twanongezaamu ne tumuwaamu gwani akuba omuntu eno Uganda mwe tulimu mpozi nga mwagala tuzaayo ku mirembe gyaluli tolina right ekuba munno kyokola abantu bagamba bwoba egenda kuba omuntu okuba nsawoyo
kubanga Uganda gye tulimu eri advanced tokkirizibwa kuba muntu tokkirizibwa unless ngakkiriza nti nkubaako ate omuntu wakuvuma naawe muvume n'abakazi bennyini tubakubiriza nti era mu kisenge abasajja be babakuba empi agende ku poliisi yereporting eyo violence ne poliisi erazeemu obunafu nange simanyi poliisi erazeemu obunafu kuba kati yeegamba bw'enoonyereza okukolwa mbwe ekyabaddewo ekyakinoonyerezaako enoonyereza ki ku kyabaddewo awo okunoonyereza ki gyali nze mulabyeko kamera weeri ngenda biteekawo wano nze mulabyeko kuba akatambi kalaga alien skin ayingira bw'amala okuyingira bw'ati n'emmotoka ye n'akonda emmotoka y'omusajja emirundi egi ne bamala ogikuba ate no babadde bavunaana n'omusirikale omusirikale ekyamukozesezza ekintu ekyo bano nga basuse nabba emipiira kati singa teyakuba emipiira kimanyi yabadde agenda tomera abantu singa kituufu babadde mu motoka singa yatomedde abantu naye okukuba emipiira gino eno yabadde ayagala preventing a further damage oba accident yonna eyalyoka arinze kuba balibo babadde bamalirivu nga baagala kuba Bajjo gaali bamutte Bajjo waali tali safe Bajjo genda ku bitongole ku embassy yensi yonna ogambe bagenda kutta ne gavumenti eremeredde okuyamba temuyambye etya omusanga naye naye tatiitiira nnyo abapoliisi bakola ki bwe bamutira mu nnyumba nebamukuba nange nze ekyo nekingwako singa nasuuza ku embasa y'Amerika bagenda okutenesa owulira otidde nsula ku embasi ne mbaga ndi munnamawulire lwakuba njogera kino nekino baagala kunzita ofunira naawo visa n'ogenda n'owona nga tebakusabe na banka statement wotuukira nti kangende ku nassa bateekemu miliyoni 10 nti najjayoke miliyoni 10 otambulira ku bwerere no banka statement no recommendation yes oyita mbuyisi enough is enough Bajjo nkimanyi yasomako bye wayita professor twagala tubirabeko va ku TikTok take action action tetwagala ogenda olwane n'alien skin twagala ogende mateeka Bajjo tannalwanako naye bwe bagaana anti ayinza ogamba kati tudde ku lutalo lwa Facebook kyando talukola bwe bagaana funa balooya abazungu ogende ne looya w'omuzungu ku CID bagenda kumuta ati bategera luzungu nendoza alien ndoza andivudde ku musajja natamuyingira alien ne Bobby Wine abantu bangi bavumye Bobby Wine alien yasoose kuba tosobola kungamba mbu omusajja atunde mutoka nyumba ye yemagere yazizemba ali mbyafuzi alien skin ali amaze amanyira Bobby Wine bannayulira ekigambo kinjogedde oyo alien skin Bobby Wine ye nyumba yemagere yagifunanga ayingidde politics nedda teyali muyimbi nga mudongo ng'asula mu nkuba mu mpewo n'ayimba n'abonaabonera abaana be n'azimba akayumba kaabwe lwaki ennyumba ya Bobby Wine ebalumya omutima naye lwaki Bobby Wine mu mujongo obwenkanidde awo n'omusango gw'ataliimu n'atalina magezi ogendera babiri ebiri mu bikadaama byeyo ebyagwa n'amabeere nga nabyo bivuma Bobby Wine abaana abaka tebakyalina mirimu abamu baba lwaki tebaba rapinga abamu balina amagezi nsabira buli ssekinnoomu ali e Saudi Arabia ng'afuma Bobby Wine bossi wa ku rapinge akufunise n'olubuto amala kasuke ku madaala balina obuntu butono yesaala yange akulapinge buli kiro balina butebukola amala akusaleko n'amabeere tusukka bannange tulina mikono gyaffe egikolayo bw'oba oli Saudi Arabia nga kw'osinzirira ovuma Bobby Wine nga talina kyakoze ekya ne mumusibako ne mumuwemula nsaba boosi wo akurapinge bakusaleko n'amabeere ofune olubuto lwa boosi wo akasuke ku madaala ofe aye ne Uganda omulambo tegujja tu nkomyawo bayi bakuzike mu gundi ya Saudi Arabia mwekalawo omanyira Bobby Wine mbwatunde byonna byayina yegatte mu struggle Bobby Wine ebintu byonna bya achievings baku bino simabi amudika abihaya yuzo babifunye mu politics naye ebintu bino mbwatunde busaabala twali tukyali mu kusoma Bobby Wine ngakola yesebo busaabala gundi yali akwisiga kalanga buchamani ebusabala ali musiru laba nono obusiru bulinga bwali eni skin gwa kino kirabe yipusi Bajjo bwatatekinga musango bulungi ngenda guyingiramu tukwagala n'abalwanirira human rights abatali ba Uganda mu Uganda batujoga omusango tuguteeke ku international court kubanga alien skin e Kampala alaga takwatwako kati twagala tumanye mu Uganda mulimu abaana n'ebyana kati bwe tunaazula nti Bajjo byana poliisi tugiwadde ennaku 5 nawulidde waliwo yangambye bwe batatekinga action tugendagenda mba human rights
kankome wano kati oli zidde okunywa nedda kisusse naawe tosobola kuŋŋamba banoonyereza ki tebaalabye footage bamulabye baagala bamale kunoonyereza nga bamulaba alebya Bajjo kisajja kyattu kirina olubuto nagenzi olaba kitagala oba amapesa gonna gakirese makindi kitagala kirina olubuto tayambala vesti naye Bajjo weekubiriza otandika okwambala vesti kati singa bakuseera bati olubuto lwonna ne lusigala ebweru lulinga lwa tinki winki baali tonvumbira musajja akuumye